Ebiseera ebisinga Nyondo kankubulire like ekintu kyo kudiportinga abaana like abantu abasinga njagala okulabula omuntu yenna alaba video eno wonna wosinzidde most especially omuntu ali e Kampala omuntu akyali ku ground take note bw'oba tonnajja mu UAE otegeera lowooza emirundi ebiri nga tonnabakwata kubosi kukwata koyina konna okatunda oba bodaboda oba kyapa kya muzeewo kye yatunda lowooza emirundi ebiri sina kati ebiri tekikyali kya think twice yongerako ogwokusatu because this is a wake up onosika wempe bwayise otegeera kati abaana abasookawo abadde nga basula ku union kubanze mbadde nga nambula abaana era bogenda ku channel yange we've been doing some interviews n'abaana ababonaabonera awo wano ku union nera ba CID babadde nga bayitamu otegeera so bana abaana bannamukisa baneeno abasookerwako bye batafuna buzibu batumanye kate ye kiri kitya Lukia jabala ko baby girl sawa eno muli rudawa muli munda mwawiro lina abaana bo ono mama baby naye erabika kera ku mugoto gwa Nyondo Media ono yave wakati ujiwo mulabako naye ma ayo wabalongo so abalongo naye no mwana omu namulabako ku YouTube ya olina yawo asiri naye baba udde simali sinamulabako ngawe wekibadde kigambibwa badde balowooza nti enyonyi badde wali eringa epakinze ng'abaana akasova direct ku union bagenda batwala naye sokoleke wempula ku deportation waliwo abantu badipotera okudipotinga deportation ebeera etya enyonyi bagisema linga etokoto omwana alinya n'agenda nga tuvudde ku bino oli wakudipotingibwa tewetaaga nga donasi otegeera yali yaddadde Uganda naye ng'ali mu mateeka era totuukire eno ng'abantu ba bulijjo Doniasi oli mu kumwataakinga oba atumweddeko example tetumwa naye era bamudipotinga kati deportation entuufu tugeze bakwatidde mu musango kuba babikola bayola abaana munene naye va kweno teyabadde deportation teyabadde simanga amnesty just bakoze kuyamba abaana kyadde kikwekweto ate kirabisa bubi Dubai kusaba enaku ezo bale katoka tubuze ku bantu abatulaba abali ku Nyondo Media tubalamusizaako musibye mutya muje baleko jona gye mukola tubagala nnyo abasubscribing mwakola kyamanyi bahana bamugende basubire ngate mukola ki musubscribing na kya mugenda kale mumanye ebigenda mass tuli ku kintu kya kikwekwe tuli ku kintu kya deportation kye kiri matuga abantu sawa eno waneno UAE Dubai kababuzeeko tuline Kats UG tuline Farida na kitende ne handsome boy the king of violence wanji tata let me call me smart criminal 256 the king of violence kadde mwako let me call me smart criminal 256 the king of violence tompona wagwa mumbizange boy maduba etoli akwakula masala otumewato chikoto awalabi ba Nyondo Media mwenda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi balamusiza kwe mnate mole Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako nnyo abawuliza ba Nyondo Media. Mwebale nnyo okujagala, mwebale nnyo okwagala omukozi waayo Rozet. Bane ndi mupya nnyo naye alhamdulillah nti nange wendi okusobola okwasaganya. Okay. Amanya neddoboozi bampita smart criminal 256 the king of violence. Follow me on my social media platforms. Account bajazitwala nga bwe tuzissa. Togwa mu mbizange emanye ekiriwo
ofunye akalimo ku Nyondo Media lwaki soko mbulire onakayogedda nti oli wagwa mu mbizo tujja bikolako mpola mpola bino byonna tujja tubitegeera bulungi nnyo otegeera wangi atuberawo ne squad yawe gyotegeera kubanga ogambye nti oli kasagwa mu mbizo takola ogwa mu mbizange check out my YouTube channel my Facebook Instagram ne TikTok bajazitwalanga bwe tuzizza tuli waneno kubabuusa kubalabula kubawa information what is going on the desert okitegedde tugende maaso so gwe na hananga tulabale tusobodde kutuula olw'ensonga nti embeera eriwo kati saawa eno kasavu kanyama tugenda kubeera kiga kubeera mu ngeri ya freestyle jamu kyojjeemu owulidde okitegedde naye nga tuli ku bunkenke alina amagezi ategeere gwe biyiseeko itawo ogende owulidde naye no ekigenda maaso mwena mukimanyi mukiraba abaana bajja ku union ne batwala ku terminal 2 deportation center ate era ne bagenda wa will twabaddeyo buli kimu twakibalaze tubulayo kimu kugenda ku Alain Road twagala tumate what is happening bantu ki batuteyo lwaki naye nga gwe the king of violence ekintu kineeno wakiwuliddeko ne gwe wafunyemu ki yes ebiseera ebisinga Nyondo kankubulire like ekintu ky'okudiportinga abaana like abantu abasinga njagala okulabula omuntu yenna alaba video eno wonna wosinzidde most especially omuntu ali e Kampala omuntu akyali ku ground take note bw'oba tonnajja mu UAE otegeera lowooza emirundi ebiri nga tonnabakwata kubosi kukwata koyina konna okatunda oba bodaboda oba kyapa kya muzeewo kye yatunda lowooza emirundi ebiri sina kati ebiri tekikyali kya think twice yongerako ogwokusatu because this is a wake up call otegeera abaana bangi babadde basulanga ku union otegeera sina ku union kokka kuba guno gwabadde mulanga era abasinze okufunamu be abaana abasookedde ddala I hope they are home right now otegeera abaana abakwatiriziddwa soko simbe wakati awo aba abagenze wogamba ka bagenze waka enyunyi yabaddewo ng'etokota batwadde ku bwereere oba begwidde airtickets kitwala okutereezaamu ekintu ekyo. This was a process otegeera nti ekintu kineno okuzza abaana ewaka tekyagudde bugwi otegeera lenga bomanyi enkola ya waneno mu UAE basooka ne bajja ne balawuna kibaita okulawuna simanyi kitegeeza mu luzungu but ne balawuna ne bamanya what next otegeera kiba kyasalibwawo dda so process gye bayiseemu okudda ewaka otegeera teyabadde teri nnyonyi ebeeraawo nga taxi ono sika wempe bwayise otegeera kati abaana abasookawo abadde nga basula ku union kubanze mbadde nga nambula abaana era bogenda ku channel yange we've been doing some interviews n'abaana ababonaabonera wano ku union nera ba CID babadde nga bayitamu otegeera so bana abaana bannamukisa baneeno abasookerwako bye batafuna buzibu so kati omulanga we gwawuliddwa nti n'abaana badde ewaka otegeera ababadde aleyini shalujja byonna gye basinzidde bed space zakaze n'okuva mu biyumba Nyondo sijja kuta audio neni n'omwana omu ali mu kiyumba ekimu otegeera yasse mu inbox yange n'angamba smart njagala kudda waka nkoze ntya passport y'omusajja yagisibira mu looko ate looko zaabo zimanyiza password ngumu otegeera naye nandyagadde nange okudde waka mu kikwekweto kineeno otegeera lwakuba bambi yabadde wala nga talina nakasente kamujjayo ate nga nange ndi busy otegeera abaana bangi babaddeyo babonaabona naye ng'ensonga eri emu ffenna bwe twawulira omulanga nti kati Dubai gye kyabikidde otegeera buli omu n'atunda akake otegeera najja kutti kudungu kyeyo otegeera ku kyeyo kati kye kireeseewo embeera eno ey'omujjuzo okulaba nga ne gavumenti oba municipality ya Dubai esaawo kati etandika okukendeeza ku mujjuzo n'amateeka kati amapya agajja otegeera bulungi kati amateeka gano ge tulaba agajja aga visa era muganda wange gye bujja mu maaso kuyingira eddungu kijja kuba kizibu ate nga kibadde kyangu yebadde nsebadde esiga okuba ennyangu okuyingira mu nnaku bbiri nga visa out okitegeera so namwe ba agent abaleeta abaana nga mubalimbye kalabaaye kubanga nze mmanyi wane n'abantu bangi nnyo abasinga tubakubye abasinga tubaanise okitegeera ne muganda wange ono era yasiganza bulamu oba okitegeera bulungi nnyo but for the information gye twakafuna abaana bw'oba omanyi nti yagenze ku deportation walayi tebagenda mmuta eyeetutteyo ne gwe baakimye teri kufuluma kawedde just no ogenda kugendewako oba omaze mwezi ku deportation nga tolina yadde ekikumi kubanga buli visa eba ne sponsor
n'omuntu agenze mu abscon I mean omuntu agenze mu overstay visa ye ina sponsor we yatuko okuggwerako. So these guys are trying to get connection contacts n'aba bakuteramu oba company yakuteramu oba visa sponsor kati wetwogerera takyaliwo otegeera you serve otegeera the consequences either you bajja tukyalinda okuwulira tetwagala bawa false information otegeera tukyalina okufuna asobola kuyisa okusiba akokusiba batya sagala kuwa false information otegeera like abaana bangi nnyo besijja kuwa platform otegeera muze mutambuza amawulire ge mutalinako mitona amagulu lwakuba oyagala likes otegeera wawa omusajja ogwo ow'ekisaati ekinankani ekya yero sijja kwatula manya naye yonna gy'oli you're looking for likes ye Julius otegeera ogenda first get the critical information nga tonna giyisa mu bantu oli mu accommodation atekawo kike lwakuba olina gundi simanya samusanga not one okitegeera mulekerawo abantu false information okitegeera sigenda kuba mwogezi wa lunaku kati UG ekigambibwa ky'abaana bamaze okuddayo ewaka kyoba oyogerako abaana bano beegulidde airticket oba nnyonyi kituufu yabaddewo gundi yakitaddewo ne bagenda abaana ekigambibwa mbu bazzeeyo ewaka ababaddemu okupapa kyenyinza okugamba abaana babaddemu ne ssente zaabwe ekintu kyali nti olina overstay abscon toyina passport babatwala kati abaana abamu babadde bakola be bagenzeeko we babatutte eri nga tasobola kugumiikiriza weeks 3 kubasibamu be bakutte ssente zaabwe ne basasula tiketi ebadde ya 1,100 kati baneno bannaabwe babaleseeyo mu accommodation gye bataddewo embeera mbu batusaba ssente za tiketi naye nga teri mwana gwe basabye ssente za tiketi abaana abali mu overstay n'abscon nga babivaako batandika tutenkanya obulamu ng'alina ne bed space naye ng'ali mu overstay ya myaka eja bw'abanga abadde atuusizza okuddako eka abaana bangi beegomba okudda ewaka naye nga fayini ze balina kati nga bw'omugamba olukumi lwa tiketi newomugamba 2,000 azirina fayini za 8 ali mu overstay ya myaka 3 oyo niba omusabe 1,500 agenda kugamba ekyo beba abaana abasoose okudduka ne bagenda so tekiri nti enyonyi yabaddewo bagenze freely waliwo nnyonyi gye bagenda kimbanyagala abantu bafune kubanga abaana batugambye obudde abaana baliyo bagamba omanyi buli omu ayogera kiki ekino kigwawo buli muntu akola ki ayogera kiki bagamba nti enyonyi yabaddewo olwedde ziri nnyonyi 5 zatutedde abaana ku bwereere enyonyi 5 nga zigwa free of charge muzabaddewo ne zigwa ne zitwala abaana mu nsi ez'enjawulo abagenze Nigeria bagenze tebampulira mama ne bampisaamu olukwakwayo manyi abagenze Uganda bakoze eki abana Kenya bagenze bwe kityo bwe bagamba ekintu kyo kyabadde kya bwereere ku baana ababadde basula ku union naye abakozesa social media obubi oba we twayisizaamu abamu obulango abaana badduse mu biyumba ng'ennamba ebadde ku union si yeri egenze ku deportation ennamba yabasusseeko okitegeera ne batandika batwala yeno bajja empulira awiiru kati ne bassaawo tebagenda fiirwa nga bo bonna omwana ng'olina agent eyakuleeta ababadde ku employment visa eyakolera visa akola kya visa sponsor olina okugulira omwana tiketi okitegeera naye tebana bakukakabana kugamba mbuno kwata sente zito kolera tiketi otambula odde waka pressure tebana kuzibatako baana bana kyo wekire bana bagaba bali mutusaba sente za air tiketi batuga hasobo kyabwerere ate sawa batuga tukole kitu so air tiketi tebana gamba ko mwana n'omwagula tiketi entufu gyenina nti obo ina fine abscon teria toina fine yogera sasula dedira muneji ate baneno banyina musango bakutako bobuti bakutake ekyaki ogenda sibwa kadukulo chovola ababatutte awiru ne babajjako information so bana bali awiru otegeera ne wagenze ku deportation nga wetutte naye ng'okimanyi olina emisango oba mukama wo yakuloopa nti wadduka mu kiyumba oba mukama wo yakuloopa nti nno olina bye wabba oba olina emisango walwana walayi bagenda teeka mu information yo bano abasajja bakuuma records naye oba walwana emyaka 3 emabega records gyezi gw'olina ossibwa era woba omumanyi nti ayagala kozesa advantage walayi you have to serve the punishment otegeera bwebanga wali omenya mateeka naye woba okimanyi nti yalina abscon
ng'akimanya ali mu overstay tagenda sasula. Otegera only process gye bagenda okukolako yakufunira ticket mu ngeri yonna esoboka oba sponsor wo. Otegera then okwate ekkubo odde waka ne buli eyazzeeyo you have the ban. Yabanga ki by the way yabanga ki life ban over cases bagaba emyezi 6. Bano tebagenda kati baneeno oyinza okuba togenda kudda ate nekirala mu Gulf countries wano tumanyi Nyondo bani yawa nekola mu Gulf countries Saudi tolinyayo kata tolinyayo gwe leka obera nga bakubanize waneero odo life ban sinezo zokensi balina ensi mukyala wa musomesa coffee ayinamu bani naye yaganya okugenda e Canada lwa bani yawa otegera onamumanyi musomesa mukyala we yavudde eno yagobye ku byogenda e Canada naye bani yamulemesezza aga katonda mu bani yawa simanja ge Saudi tegera nika tugezaako okulaba baana batono nnyo abasobola okugenda e Canada ne overstay zona zombi omuntu okujemanyiza yava mu nsi nga tulimu abalala bakiraga mu kiryoke mulimu abaana bayingira overstay ng'oli amugamba nti afe nga weetuli kisoboka fe nga weetuli ali tusaba nga tubeerawo bamanyi sijja kwatulaba nnya batali bange otegeera ng'ali mu overstay naye nga talina buzibu ali okay otegeera business agina bed asobola okwencouraging n'abaganda bekiyingire ne badriver b'omu Dubai muno muli mu overstay balina biwandiiko kasafuna akapapula k'emmotoka oba bakayita katya inkaamu oba biki esimanya inkama badriver ba muno temulina biwandiiko akayisizaawo so sagala okozesa advantage naye nze kyembuuza mulimu abaana abalina blacklist nga babateekako nteeke nga teyabba nebabasibako ekisango kati yagenda kuvunaana atya nga bamuwaayiriza ani kati kyemmanyi ku mateeka etteeka kyekintu kye basobola okukusibira nga tewakikola kituufu etteeka lisigala tteeka kwewozaako otegeera etteeka guba musango oba bangi nnyo abasibiddwa abasaliddwa emisango egitali gyabwe kitolina bwokyejjako otegeera unless ng'olina like balooya bo bamaanyi nnyo naye oba ng'oli munaku nga nze ng'okimanyi bakusibako you will serve atoli munaku otegeera siri munaku no I'm talking about these people abali ku ground you will serve Nyondo bwe nkusibako omusango ne gukusinga there is no way you go baga ignorance of the law has no defense that is it otegeera bwa ngo ina black usimanya black ki black list oba black paper you serve nkubuulira otegeera chovola abagwobo bunkimanyi nti oli ku mawanga wantoyita we waka lwana ng'omanyi wenyigire mu musango ng'omanyi because sibuli gwe basiba oba buli aservinga punishment nti aba yakikola otegeera so weekuume ng'okimanyi nti nno amateeka go gye gali ompulira bulungi aliyo n'abaana abamu abakozesa ku kino nga balwana ne bannaabwe oli n'amugamba nze ngenda kukuba kuba ndi kubyogera tunakyabana bakikozesa atayogera mungenda kukuba tasobola mulopa kubanga oli yekali wali onaayinebakula abakali wale bagundiddwa nnyo by the way kituufu abaana bakali wale banene bagundiddwa nnyo nga bagundibwa abaana balina ebiki ebyo anti kubanga yo oli abakimanyi nti ojja kutya okugenda okuloopa odi oli mukali wali ennaku z'omubbizi bameka ana otegeera ekikoko kyo kiba kizze nga kyakuyoola nga mu butuufu ne woba olina empapula bajja kukwata tulugunya banno ng'okimanyi nze Nyondo wano ku ddungu nkuba n'enkuviira naye ate buli kyogera nkikola ki nkiyina simply because ogera kunsanga nkukuube ng'okola omukisa gwange mubi and I will serve otegeera Donas ye Saudi abaddeyo myaka ebiri ng'ate alina ebyogera ennaku ze tezaatuuse ennaku zituuka ne zinoggwayo nga it's your time so weegendereze ng'oli ku mawanga bino si byangenda kudduka ewa ssenga wange Masaka neekweke they will get you by all means bajja kufuna otegeera so olina kyatwala obuuzi ebigambo byolina bingi ate nga obadde wekwekawa beerayo social media platforms okuwulira just ne kasikumitingangako so kati mu Dubai tugeze ku nsonga yo n'omwana mu kino ekikwekwe tuba sweet ate ne mama baby naye muyagendere tugambo yalugendedde muyagendedde oba plan yatambulidde bwetyo kale mukyamutwalidde omukisa bagwazenga mukisa basanga kati ate nga naye yajja ku media ya kasi ng'ayagala buyambi bw'omufulumya jasimbe naye omwezi gumu abire ng'afuluma so lwa tugenze mutumazi
nawo chance yajidde nakola ki nabanga alina okufulumirawo kati wabadde osobola okulemerawo bola microphone eno tukozesa kakati naye naye tusobola omukubirako ntumanya yesaawe naali mu mbeera ki mbadde musobola okwogeramuko ne mama bebi oyo mama bebi tubadde twogerezeganya naye nga amawulire nze genfuna aganyiiza bunyiiza gye baamuwa okumulabirira aleetayo bbaawe ne mugamba bannanga ayongera kusajjula mbeera naye twafunye omukisa nga bamuddizaayo ku bwereere kuba n'akasente ke badde bamusaba kabadde kangi $15,000 yesu omukyalo ono amuyambyeko kuba ne mama Dubai yabadde atuyambira nakawere gwe nakola naye vidiyo nga tusaba obuyambi adde amusuza buli kimu ekiseera kyatuuse nga bazza abantu ku bwereere babazaayo e Uganda yagenze naye omukyala abadde tayagala kgenda abadde tayagala kgenda lwa musajja oyo Omunigeria kyamukisa mulungi yayingidde awiiru oba lyekkomera tasobola fuluma naye bw'aba afuluma nga bakomawo omukyalo ono tadda wuwe takyasobola kufuluma amuyambyeko kyamuyamba okitegeera tusiime abatuyambye and take note buli muntu agezaako okuyingira eddungu bannange eddungu likaawa that's the bitter truth likaawa kubamu abakyala abagezi nga balina abaana tulinawo ne mama bebi Lukiya katoga tumanyeko ate ye kiri kitya Lukiya gye baleko bebi gaalo saawa eno muli luddawa muli munda mwawiiro lina abaana bo ono mama bebi naye erabikako era ku mukutu gwa Nyondo Media ono yave wakati yujiwo omulabako naye si wabalongo naye n'omwana omu namulabako ku YouTube oli naye awo asiri naye baba awudde simanyi sinamulabako kati sooka oleke tabanga yatolose kati sooka oleke ati batwawula batteeka mu different sections babaawula okusinziira kati saawe nekitambula kyekirudda babagamba batya owaife tebannabatugambako kintu bajja ne basoma erinnya ly'omuntu babawaala ekiseke ng'agenda bamukolako interview nga bagenda bamukolako interview kati gwe tebannakuyita tebannaba ye abaana bali mu mbeera ki bali fine kale dia katusabe buli kimu kitambule bulungi nnyo naye ebyokulya mukola mutya Dubai yali wakwetaga ndo akulya batuwako boze omuceere baba wakubuza omuceere akumanyi omumanyi soko gendeyo omulabe just gendayo baba wakubuzi na muceere naye nga mulya mukuta n'abaana bali bulungi kale kalusabe Mukama Katonda kyonna ekinagenda mu maaso bibeere nga bivaamu birungi kuba era ne wabweru gy'obadde embeera ebadde mbi nga obadde okimanyi buli kimu okimanyi twagezaako naffe awawe naye era buli kimu obadde okimanyi singa twakulekeera naye buli kimu obadde okimanyi bulungi nnyo kale bambi kale mubeere bulungi kati basabire buli kimu kitambule bulungi kale dia bye ono ye Lukiya ne data alina abaana baba ono bakimusibako obusibi badagamba atya tudeko byaffe ekikulu nawe wamyuka nyuma mu Dubai omusajja navuga emotoka nayiteri nalengeramu gwe mu ffenna mama Dubai gamba wallahi kakati ono emukyalo w'abaana ababiri by the way nakola interview eyo omukyalo oyo yayogera n'agamba yatuwa n'amanya g'abaami be yazalamu abaana abo nti buli wana yalina taata okiraba ate baali balongo nedda kyaliko ono Lukiya w'abaana ababiri omu yali mukulu omulala nga muto naye oli n'avaayo najjayo gundi yange najjako zi graphics zonna n'ateekako nti omukyala yagamba yazala simanya mu bawalabu simanya wuuno bikitwala tugende baakuba omuwala naye bajja ne batukuba lwaki tusansa simanya ebintu ebifu abaana baddugavu tugaba muwalabu naye omwana sibe yakola ki sibe yagamba so tugezezaako ekisoboka abaddeyo bonna bamumbejja
ali UK tuba tugeza okufuna okumufunira okusula nga tugezako buli kimu kyonna kulya anything naye nakyo mukama wakireetedde ng'omukisa abeere ng'akola ki naye ali okalusa mukama kaona byonna bitambule bulungi nnyo ne bamakutumu naye bamutwaleyo naye ne basuka ne bamuyisaamu kaawo mpola mpola olaba nekigwa olaba kyali kya muyindi Omwarabu ayo nga simumanyi gwe twasanga awo gwe twasitula so kyenjagala okugamba nti lumu you know we shall not stop sensitizing people otegeera anayiga ajja kuyiga atayagala ajja bbire kandi we shall keep making videos after videos otegeera pressure ku pressure anayiga tugenda kulekera because not everybody will say the bitter truth I tell you this otegeera we shall keep on sensitizing people Nyondo njagala ofuna olunaku lumu otegeera obuulire abantu bano what's really going on otegeera abaana bannyinaffe ne baganda baffe ab'obulenzi you know boy child ffe mutusuulirira nyazi ffe tetuli bantu mwemutusobyako abaana bano kati sirabayo omwana ono abadde alina olubuto yazaala ekintu ekyo bakinyumirwa babiri n'omusajja kati kubonani abadde abonaabona sawa ani ali ku deportation center ani ali mu matiga mu katu kati Nyondo kali mweso nakifumo tetubalabawo temutulaba naye ate temumanyi bikemo bye tuyitamu simply because of you otegeera naffe mutusikiriza but the truth is we have to sensitize our fellow Ugandans otegeera tulina okubabuulira ekituufu before you raise up baana bangi nnyo Nyondo betulabye nga bavudde site ng'alina nekyalina kati waliyo gwe njogerera bineeno ng'oli anonya ayagala tunda kyayina nkulinnya nnyonyi ajjeyo oba agende ekkata oba luddawa so nga ate kyayina e Uganda kisobola okumuyamba okufuuka kyayagala ompulira naye ng'ate no jajja you know there is this kind of hustle ojjukira ebiseebyo nga tuli e Uganda ng'odropinze mu ssomero wonna we wakoma then otandika obulamu obubwo kati ate nkubuulira gwali e Kampala nga tonnaba kutunda ky'oyina oba kwewola ssente wonna woozijja bw'ojja eno ku kyeyo yonna gy'oba ogenze you're going back to zero n'obozze n'obukadde butaano otegeera olina okudda ku grassroots omukisa olina oba tolina otegeera bangi nnyo betulabye najja mu wiiki emu n'afuna omulimu ogwo mukisa it's not a guarantee nti naawe agenda okujja ogenda kufunirawo otegeera you're going back to zero ffe twava e Kampala nga tomanyi nti ne CV oligikola naye kati wano wotegeeredde nti akola CV interview wali tozimanyi ffe nga tumanyiza abali abasomyenewoba tewasoma nga wakoma mu P7 you have to make interviews you have to make CVs twale tetubimanyi olina okunoonya omulimu so nga tonnaba kujja sooka olowooza emirundi ebiri nsonga kyekuleeta wawo abaana abagala okujja ku kyeyo nga yagala kulinnya nnyonyi kuwulira nti Katsi ali bweru nange njagala kugenda bweru Nyondo ali bweru nange njagala kugenda bweru Smart ali bweru nange njagala kugenda bweru nga talina nsonga sooka tunuulire agenda yo mu bulamu eriki kiki kyoyagala baana avudde mu family nga muzeeyi wa muganye n'okulinnya ennyonyi nga muzeeyi buli kimu weekiri ewaka tegeera n'alinnya ennyonyi najja mu kujja n'atandika okubonaabonera wano nga family walayi teri yasanyuka ng'alinnya ennyonyi togenda n'atuuka wano n'atandika kukubira muzeeyi ndi bweti embeera eri bweti naye nga walayi tebamukkiriza kujja omuzeeyi n'anyiiga teyatambula na mukisa but gw'owulidde nti the girls are outside you also want to come otegeera kizibu kiri wano eno omanyi TikTok eno nayo sometimes ewabya abantu social media kubanga omwana aba wali n'asireyinga ne mazima ddala ngali mu kikali wali ne mu kikali wali kye mwasire walayi ya Mungu mwasire naye nga talina na mulimo naye n'omuleetera ng'ali bwati kali n'agamba nti walayi ono yakola tugiveeko nnyabo nga teyebabeezaawo social media gikozese nabo egendereza because 80% social media we live a fake life a fake life otegeera so social media mugikozese mu bulungi otegeera ereme kuyisiza ddala bubi otegeera social media mugikozese bulungi nga tonnabakwata kubo kuva waka kuva Uganda lowooza emirundi 3 otegeera boba olina gwe weebuuzaako mwebuuzeeko okitegeera twala amagezi g'abantu abali ku social media abali ebweru bakubuulira ekituufu ekiri eno kati sindimbye gwoca oguwulira eddunguli okya banenzeka ennyongerezaako bannyinaffe be baatutte ku deportation centers awiiru baneete baabasibye mubaweemu ebbanga nga lya weeks 2 weeks 3
bagenda baba batabane tewali buzibu ate teri muntu gwe basabye sente za tiketi okay banaye tuyanziza mikwano banaye negwe ngenda kunoonyako ne kasine munoonyerulwe kuba by the way you're doing a great job. I really appreciate that. Thank you so much. Madubai bikade mbera naye Farida obade nawo kantu kubade ogamba manchi bakinu nnyo kulabula abantu eyo waliwo omuntu gubadogera kawo bade sabo kyogeremu kwa kyogede manyego tokoze kiti abana baleme ku obade ogambye kawo simaye kyo kusondera abantu bade kisiza mukawo sitegede bulungi nekyo gamba ono sima bayani sima yayeto omuzungu sima atajje soko ise mukawo tukitegere bulungi. Neyanziza mukyala Rozet okunzikiriza okwogerako so kano konjagadde kubuuza oba okuyisaawo ko tulina group gye tulimu nga ab'emirimu gundi group ya mirimu naye nga mulimu omwami omuvubuka omu bamuyita ni Simanya Amos. Yes. Kati nga badde atuyambako mu kutuweerezaako bubakaki obuli eri baganda baffe abagenze ku Awiru. Bambi jo batuletedde obubaka ne batugamba nti akiri fine ne batuweereza n'emmere gye babadde balya n'ababebi ne bagamba nti atuli fine era lwakuba nti bagamba nti ali mu speed nga ayagala okudda ewaka agule tiketi naye atali mu speed alabike nti agumiikiriza inshallah olunaku lujja tuuka tubeere nga tubimukolerako ng'agenda kati olwaleero luno tuwulidde nga baleeta ate ekiteeso ekigamba balina ka clip ke batuleetedde mu group era ne bongerezaako ng'agamba nti mu budde buno baneetusaba buyambi abaana bonna gye bali gavumenti ekyogeddeko nti buli mwana abeera alina okuddayo mu nsi ye nga gavumenti ye yekoze eki yemutisse so najja nga akuba akalango oba akuba omulanga mu gurupu yaffe nga atusaba tusobole okulabika nga tusonda ssente bannaffe balabike nga bagenda so ndabye ekino ekinyiziza nnyo abaana era ne bavayo ne bagamba ifo tukola emirimu egiri mu kakadde n'okukka wansi tusobola tutya okulabika nti tufuna tiketi etwala bannaffe bonna bano ekintu ekyo nkiwulira naye simanyi kituufu kivuddeyo mu gavumenti ya wano oba kakati yagamba sente zozo bamusoloza n'agenda okuba nga azikwata kati bagamba nti wetumala okusonda sente zirabike nga zigenda ndowooza ku abo be batuukiriranga yes yagambye nti ayagala tulabike nti tusoloza ku buyambi eri bannaffe obwa tiketi Uganda sibimanyi mukwano kuba nakyo tukimubuuza naye nga yakanya ekintu kimu nti banne naawe nkya kijja kutuukako naawe luli so nti tukikole olw'abannaffe ne gavumenti ya wano nti ekisabye nti gavumenti ya wano yekisabye yes nti gavumenti ya wano ewandiise alina akakilipu katugenda kukonyaho ku kintu ekyo tugenda ku kintu ekirala naye nga mosta ekigambo kyoyogera simanyi oba kituufu ate ekinyambye envudde bwe nti ku gurupu nensanga wano mukyala Rozet mbadde nnagendaga ne musinkana nezija nange nebuuzeeko kubanga kitulumye nnyo bannaffe babajja ku union nti babazza waka ne bannaffe abali ku Awiru abali ku Deportation bambi bamikwano baswiti mbasabira buli kimu kitambule bulungi mugume munywere kubanga ekyatutwazaayo oba ekyabatwazaayo tewali sente za tiketi bambi mu bulungi ne mu bubi temwongere n'okusala ebigambo nti babatugambye bati ne bwe bati kye bakugambye kyoba okola bw'olaba nga waliwo ekikusobedde jangu ku social media eriba anti Rozet obeereko nabo bagambe naye batugambye bati ne bwe bati naye mutuyambe so bwekyo bwe kiri naye nga kitunyize nnyo naye kati mu anti Rozet oba mukyala Rozet ekyo kye tuwulidde tangazaako eri abaana kuba bonna mu gurupu kyemanyi bajja agenda kikonako katse mpozi nekirala yomuyo yeyagambye union simayi yatwalawo abazungu yes bali wamu n'abazungu biki okulabika nti baleeta omukyalo omuzungu najja n'amiitinga abaana n'amala obba miitinga n'alaba nti abaana bangi so n'addayo n'asaba gavumenti nejja ereeta ebbaasi so mu kuleeta bbaasi basanga abaana mbunga bangi nnyo nga bayitiridde kati nga talina waatandikira kwe kubateekaawo buli omu alabike nti afuna obuyambi obudde waka so ndowooza olwaleero lwebukedde najja n'atuyitaayitamu n'atugamba nti enkyuka ekyuseemukko kati ekyo yonna kyo kyogerako ekyo nyongereza nzikaatiriza bannange abantu abali e Uganda ng'olina muwalawo oba omwanawo abali ku kyeyo ng'olinayo mugandawo bulazawo bana ekintu kya bwereere temubaako ssente gye musindika n'emu ekintu kyabadde kya bwereere abaana nga bo beekolamu vidiyo abaana abasula ku kkubo oba ku union negenda vairo ba CID beno ne bagiraba okiwulira
ne beekolamu nga bo omulimu ne batuukira embassies si bannayuganda bokka abanigeria bakameruni naye lwakuba abannayuganda ffe abakijjanjawaza tukyongeddemu nnyo omuliro naye teri muntu gwe baasabye ssente abantu be baasabye ssente agent eyaleeta omuntu sponsa wa visa eyakolera visa abali ku employment abaana kuba badduse mu biyumba ne teri muntu gwe baasabye ssente era nkikkaatiriza mbagamba teri n'omu gwe muwa ssente abali ku deportation centers deportation nga tolina musango bamalayo weeks 3 ku mwezi gumu kati ekyo mukigumire ebintu bya bwereere ennyonyi si taxi okiwulira okuzayo baana so musi babiri tebabasaba ssente mu 1000 nakusoba nenga bannayuganda basinga nyetika abantu 1000 ate teri muntu gwe bagenda kuzza wakanga toyise mu mitendera kituufu otegeera so kati gwakozesa advantage eno musaba abantu ssente bannaye temuwa mwana n'omu ssente soka omubuuze amanye enamba y'abaana abali eri ye ssente nga yagenda ziwa abantu nga bo basobodde ofunira abaana ew'okusula n'ebyokulya ku bwereere kati tiketi ebaleme gwetolina omanya bali mu mikono gya gavumenti temuwa omuntu n'omu ssente bannange ekintu kya bwereere ate eno tebadde deportation tebadde amnesty kyazebuzi nekigwa kyaweddewo kati kitegeeza ensi y'abalambuzi abalambuzi bajja basanga abaana ku uniyoni kati ate banenkasembayo mbagamba ne baddamu ne bakwatira omwana yenna nga yeebase ku uniyoni n'ensawo gw'oli wasibibwa omukisa gwazze ku bwereere mwaganye okay omuzungu ayombye mama bona tusobamuko katonaawo waliwo abatataganya naye nga buli muntu yenna akimanyi guno gwabadde mukisa oguyinza okutwala emyaka nga tegunnadda okitegeera so gwagala ogukozesa nga advantage bannange muwulirize nnyo baganda bange baginaze my sisters you know okukonvinsinga omwana omuwala kintu kyangu nnyo layisi okitegeera kubanga okinamu experience okubye nnyo okukonvinsinga omwana owobuwala kintu layisi nnyo so okumuyingizamu ekintu kyangu omuwala yalimbibwa akantu katono nnyo Rozet nakyuka nga yatuzedde tovolaba nsobola okujja ku musajja alina kalina nga nze nsula wabweru ate netwala so okukonvinsinga omwana omuwala kintu kyangu nnyo oyo omuntu yenna agamba nti tusonda ssente soka omubuuza ebibuuzo bino wammanga amanyi omuwendo gw'abantu basondera ssente alina lisiti alina amanya gaabwe ye ssente agenda ziteekawa ticket price baba bagimanyi these people are very wise price aba agimanyi naye ye nga ye ssente zasolozeza bataddewo ey'abannayuganda ya 1,100 kakadde kamu emitwalo 10 ye agenda ziteekawa ogenda mu bwangu bwe bakutte abagala okgenda mu bwangu nga gwe tosobola kulinda kata musawo yo teri gwe basabye ssente bannange ekikwekweto kino kyakusonyiwa abo bonna babadde mu overstay abusconi kudda waka naye nga mu Dubai nkwebaza olw'omutima ogwo nebaza kati tetulaga omwana ow'obuwala oyo eyali abonaabona awo twebaliza social media zineeno kubanga zituyambako n'okumanya ebitubadde twamanyi mu Dubai novayo noyamba ku muwala oyo katusamu kamagana kimu nga kibeera kikola ki kitambula bulungi naye sooka obuulire ku baana abo ab'obuwala kubanga nekigenda kukomala leero nankya soko buliye ku baana nga gwe mu Dubai nga gwe omukyalo omuzadde bulya ku baana abo abagenda maaso nga begabangula wano na wali ate bannange abaana ab'obuwala mwenna abali mu Dubai tusaba Katonda mwekuume kuba kino ekintu kyangu nnyo nnyo okufuna olubuto wano n'ekizibu kyakufuluma kituufu mwana omuzadde kuba buno obudde kalima mbebi teyayagadde afulume yadde akyagala okubeera mu Dubai naye mwegendeza abasajja ba mu Dubai basinga bayaaye abamu si bayaaye naye abasinga bayaaye abaana b'obuwala I don't know how many times do we have to warn you abaana b'obuwala Rozet oli mukazi naye mwe mutusadyusinga no kiri bwe kiti like omuzigo tebaguliranya muliro ng'osuubira ki otegeera kyongamba nti this thing comes right away ng'okyali waka otegeera otegeera manya kiki kyoweetaaga bannange nze I tell you NNC it's like the population otegeera ojasanga nga 60% bakazi okitegeera neggwe weeweebuula tomanyi kyoyagala bannange waliwo emyaka gye mugenda okukaabiramu
value your age. Walina akakisa n'ogana walina omukisa you're using this time mifo kyokola ki wada mbuliri obulungi bwo obufudde ekyokuzanyisa ompulira bulungi nze kankuba abaana abobuwala nga mbabuulira ajjamu kubanze ndi mulenzi otegera we shall use you honestly nkubuulira fe abaana abalenzi tetuggwako myakola kitata tetuggwako otegera tujja bakozesa otegera but gwali yampuliriza kikyojja mu kineeno teri muntu gwogenda sanga akubuulira mazima ganeeno otegera manya kiki kyoyagala mu bulamu otegera nawe ali e Kampala kuba ne Kampala gyebirirwa kuba tetubibuulira otegera manya kiki kyoyagala mu bulamu nga tonakwata kkubo kulinnya nnyonyi ojje ku ddungu manya oyagala ki ayiwathe otegera ke kaseera mwolinyire ennyonyi akatuufu otegera ogenda kulinnya ennyonyi nga mbutufu tolina bigendererwa otegera nga tolina oluusi ojje n'ekigendererwa okisuule mu kasero oli mu kiyumba ky'omuwarabu akusasula bulungi ne kati golaba ngo ofunyemu obukadde akusasudde emyezi 5 olinamu obukadde 5 uliyanga ekiyumba tokyakisobola notandika okuwa amasimu smart nvudde ntya mu kiyumba katsi nvudde ntya mu kiyumba katsi ayagala ku bintu namuwa amagezi gonna agasoboka okuba nga akola kinga afuluma katsi wamala okulya ebintu ngamala ng'atema ate ne katsi waliwo ebintu bye tutalya bya bwereere tugenda lya ssente zo nazo mulya ebinese ne muzirya tusooka lya ssente nawe nakubira nti olinamu mmeka oŋŋambe nti nno ninawo kamu bwe mbigattegatte nga siyita sina bwengena naye bwe naamanya nti okoleddeyo emyezi 6 olinamu kasente nja kwanguyira ne taxi nja giteekamu kukima nkugambe kati fuluma kuzibala experience I tell you from the emyaka gye mmaze wano ebbanga lye mmaze wano eno amazima nga manyi ntambulira mu balenzi ndi musajja gwali eyagamba ndi mbalabisa I don't give a damn so abaana ab'obuwala bannange take note gwa mugenda bonaabona mukaabe ng'olubuto nkimanyi lwange naye nkugambe si lwange kuba sinze ndwetisi otegeera embeera emalize ttereera oli yagamba omwana bw'aba ali ku ddungu si wuwe yagamba atya omusajja mulenzi yagamba si wange amala tuuka Uganda ndowooza owulidde mazima ddala so bannange muteekinge note mulembe abaana abawala mukole nnyo tekyali musajja agala mukazi mwavu kyemulina okukola mukole nnyo mubeere n'essente zammwe mulekerawo okuba nti okweguya bona omusajja akumanyira nnyo kyebayita okwevaliwinga wevaliwinge manya levozo okisegeera manya nebyoyagala okisegeera omukazi enena ayitibwa omukazi kolera ye mukyala kati tegeera naye omwana avayo nti banga alina sente boyfriend wange ngenda ndikweza agenda kusuula wanoonya ayina kyengamba manya ki kyoyagala mu bulamu bigendererwa byo ki ovudde e Kampala walayo olina abaana babiri omusajja yakusuula e Kampala oze wanene ofunye ku busente wemesa omuzigo oyase ba agenti kayise waako ba agenti mwenna eno message egenda eri mmwe oba oli mukazi oba oli musajja bagenda baloga waliwo yangamye mbubeera bimwe tokutasaawo eno maybe kwaba bagenze kuliko omwana gwe yanze okukosa kasita otandika okufuna obuzibuzibu abaana be mwaleeta abaana bazzeeyo waka nga tebeeyagalidde bagenze baloga ekyo mukimanye abaana baŋŋambye mbagambe mmwe beegenti kati mugenda lwanagana nange n'eddogo tulabe nga agenti no just musawo wake nansa alombeddwa ali awushani wali shaluya anti kati agenti wabeera mulogo ndowooza yenyweze kulabula nenga baana bo bajja baloga nenga neba naye tweyanziza information egye mutuwadde bagamba one word is enough for was person so ebigambo bino bibadde binyuvu nnyo era naye ogomba okuddamu okuba mitinga mwenna nga bwe tubadde waneeno tugende maaso n'okuba nga tukola ki tusensitizinga abantu ebiseera ebisinga abantu bakola ensobola kuba tebakola ki tebamanya ate nga bagamba kikola ki kijja omanyi kikola kitya wasoma Oluganda tefa byonna tubasiibule ndowooza assalamu alaikum warahmatullahi mpozi waliwo alinawo akatalekeka bananga abaana b'obuwala bakadaama tubalaba nnyo ku media bw'oba oli mu kiyumba ng'ofuna emitwalo 8 kakadde baneebeerayo wabweru wanyiga ojja kundaba nkolera ku bizimbe by'abasajja emmotoka
ojje kwabule nkusuule oba ne mubeereyo akatalekeka njagala okwebaza abaana ab'obuwala Nyondo abaana ab'obuwala ennaku zino tebakyata ssente mugenze muddamu amagezi si be bali bakadaama bali abaasooka mwebale nnyo ate mugende mu maaso otegeera abaana ab'obuwala mugenze muddamu amagezi omuwala kati omugyamu 10 boyi nengo ina experience y'amaanyi nnyo noonya mwera akanga akatalekeka akasembayo nange ndi ku baana abawala mwekolerere nnyo nga mukikoze temukyata ssente zammwe twakutumanyira awulidde bamikwano abalungi nze mpozi nakano bamikwano nze bampita nakitende Farida ba client bange bonna bane bamikwano banzibako essimu oyinza okubeera eyo omwana ngo oba olusi nakuteeka wenkuteeka ofunyemu okutakataganyizibwa n'ogamba Farida yajjako n'amasimu taliiko bonna abampulira bane essimu bamikwano bagijjako naye ekituufu kyo ngenda kubanga munkoneko abamanyi Mama Dubai osobola okujja ku Mama Dubai n'omugamba bambi njagala ku Farida kuba ni mu kizimbe munda mwenyini mwendi emmere yo weeri mu bungi bonna ba client benali ntwalira bambi neyanzege mwebala bambi mumpagire bamikwano gye nvudde wange wano mu Dubai muzibu nnyo bwenjogera nkaba n'amaziga naye abampagidde mwebale ate omwana omuwala kati ngono omuwala nefigenga omulaba walabika bwati neyeewayo n'agamba kankola akalima kali peti buli omu Rozet nkukakasa amazima gennyini buli ansanga nga mpeese baga y'akawunga n'ebijanjaalo n'amatooke ne lumonde bambuuza naye okikola otya gwe omwana onyirira bwali badde togikole gyemimo tukuweja omu restaurant biki nembaga bamikwano mbadde nsaba mundeke tusobole okutunda emmere eyo gyenimu kubanga gye mmanyi ate yembeesezaawo emyaka kati 3 ndi wano ku ddungu ntunda naye ng'onsanga njitundako ddiramu 10 njitundako eddiramu 9 naye nga ndyako 1 ddiramu naye nsasula wensula n'eriisa n'enywesa olabika bulungi anti Rozet nkumanya ebbanga ddene naye sijjanko gy'oli kugamba nteekayo nsabe ku buyambi kwaki nkola neyanzege so buli mwana w'omuwala bambi mu supporting bambi otunda mmere kinaki ntunda akawunga ebijanjaalo amatooke amayuuni obusera obwa soya obw'omuceere n'entunda lockbomb kazil n'entunda buno yes lwakuba saa zino tebuliiwo bwaweddewo naye bali mu kubuleeta yes mukwano so n'entunda ebintu byonna obukebera olubuto obukebera omusaayi mbulina wabula sirina gajjamu lubuto sigalina ekyokubiri ntwala ebintu e Uganda ate nga mbireeta ku layisi nnyo ddala anti Rozet nsaba nsome ku namba yange y'essimu ekyensinga okwagala omuwala kasobera ng'okola sikutogera muntu byonna by'otunda mbirina naye nze nagamba omwana wajja gyendi w'obuwala nga yeekolera buli muntu n'omukisa gwe baklayant bange mwenna abadde bambuzeeko nga nange mbabuzeeko bamikwano enamba yange y'essimu yeeno gyendiko ku budde buno eri 0568 54 77 40 mulimi Oluganda eri 0756 885 musanvu ana so bamikwano abalungi nja kuba neyanzizza janku WhatsApp okusuubuza emmere njisuubuza mu bungi bwayo n'okutwala ebintu e Uganda mbitwala n'okubireeta buli kyowulya kyoyagala nja kuba neyanziza ndi wano ku Brazilian building ewa Mama Dubai Murakabat nkola delivery gwonna wooli njikutuusaako neyanzege Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obeere bulungi kale bana ebyo bagamba nti nazino obulungi nakola ki atera nanyuka twalinanga obugambo bunene obugero nga tugeranga batugamba nti ogenda kukaziramu ako nti akola ki nenda woloka nakalala simanya amanyi enfumita gomanye enfumita ate abaga nti omumwamanyi okuba bategeeza ki okay mubeere bulungi bannanga takomirabira batukumire olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Bakers Choice Bread okukolebwa banno ba Bakers Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 1 7 2 oba noti 7 noti 8 2 3 6 9 oba plus 9 7
589 961 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Welcome to the evening of the unforgettable desert adventure. I'm Denise from Speed Express Tours and Travel. Today we'll be talking about the desert safari because no trip or journey to Dubai is complete without the desert safari. Having desert safari makes you explore the beauty of Dubai. Taking you to the majestic desert of Dubai in the evening, which is the best time to explore the desert, as the desert starts to cool to welcome the moonlight, and we will show you the best of the desert life like no other. The tour also features activities like barbecue, camel rides, sandboarding, quad bikes, traditional tea, buffet dinner, and more. After all the actions and the adventures, enjoy a relaxing time tasting dates and traditional tea. So escape the busy city life for a while and enjoy the brilliancy of the barren land, Dubai Desert Safari. Speed Express, dream, explore, discover. So today, I'm gonna unveil for you something you've been looking for, what we call the Nyondo Dream. I don't want to explain so much, just take a close look at this woman. Look at her skin, glamouriously. I don't want to say much about that, but if you want to get yourself to look just like her, do me a favor, just inbox her and she'll get you the product at your doorstep. Yep. And ekizigo kyavire twerusa go natulaba wabula tukolera kalayo nobeera ngulabika bulungi bade kulgulawenga mukono glawenga oba kulateninga mukatono no lighteninga muko katono just nga wero kyagade oyina pimples oyina zino black spots mu face yo ogala zivemu tukolera ekyo kyenyine kyobero yagala tu contacting efe abanyondo glam ngoita ku number esimu 0524680778 ekyo kino naddi. Well, amangu dalanga tumaze wanene ichime cyane n'abasajja bagalo segala mukala ya munga teyuluse nengo labika bulungi. Yeah. Tosula mukisa gumu. Thank you so much. All right, welcome.